Gambia tewali kye tucelebratinga nga bakyala bannaffe bakyanyigirizibwa. I want to recognize the female political prisoners. We see you. We appreciate you. We feel your pain. Wadde naffe obuyinza babutujja mu ngalo ng'abavubuka. Okuba omusibe mu ggwanga eno toweetaaga kuba mu kkomera. Madamu Nambooze tukulaba obusibe bw'oli mu maama. Tusiima obutatulekerera. Tukukugamba kati tukukakasa nti ne bw'olibanga oli mu kisenge kyo no recordings tuliwulira maama. Webale butava mu studio. Mami Barbie, webale kubeera omusingi omugumu eri abaana abawala. Webale tulaga nti kyasobola okukkiriza mu bufumbo. Abamu wadde twagezaako ne bigaana. Naye ate tukyalina obumaanyi n'okukkiriza nti bw'aba ng'akyali kumpi n'omusajja ow'amaanyi atyo omutuufu gy'alina ki? People power. Nga sigenda kulekerera ba foot soldiers, female foot soldiers. Guno omukono gwammwe bamaama. Temutagaadi na ki? Temutagaadi na ki? Bwe mma mwatugamba tusobola okubayimbira ne munyumirwa tujja kubyogera tukyuse eggwanga lyaffe. Thank you so much, Nina Rose. We appreciate women with a voice, but women that use their voices to fight for the rights of other women. There are so many musicians out there, but there are few who are quiet. There are so many who are quiet, but there are few that choose to use their voices for the struggle. Let us give Nina Rose another round of applause. At this point in time, allow us to recognize the LC3s that are here in our midst. LC3s, wherever you are, please stand up for recognition. I'm seeing Assumpta there. LC3 councillors, wherever you are, please. Our power. People power. I've seen you, Councillor Sobra.